Physical auditions mukono gwange ziguddwawo anti empaka za Miss ne Mr Bukedde season 4 linye bati nacho jo mige manyagango okubiranga zikutusako mni mnange Nuno beti musukwamu kumandigeranga ku mulundi guno mwana wattu luli badde batuweleza bu video kati byaweddewo mwana sekada judge ne bagasimbagana babiri bati atenge empaka zino mukono gwange zivujiriddwa abanafa aba Sam's Foods abakola bumponchimpwachi obulibwa abana n'abantu abakulu bunonye ku supermarkets wonna n'amaduka tojja kujisa ne banafa banjo estate developers abagamba nti ettaka lyonoonye ey'okuzimba kubukola ku faamu oba okuzimbako emizigo bebalina bokkera batu ebyapa bingi ebyokugabira abawanguzi baffe ne bannaffe abatulinyisiza ebbaati okuva wano paka e Dubai ngamba anti wina agenda wa wina agenda Dubai okitegedde babayita ba Al Hassan Tours and Travel batwala abantu bweru mukwano gwange ebintu bya byesika bulungi nnyo buli nsi gyoyagala genda muteese mulabe ensonga zino zigwazja tole banafa abaviva organic baga abasanga wali Mengo nabo mwana wattu batutaddemu ssente nnyingi mu kintu kino ate nga atwambaza ye mukyalo mulungi Mariam Fashions lwaki tetubatwalayo mukwano ne mulaba nga zikojjera I can't wait to see this gokyomanya kirabika murro abana n'abalabidde wali eri betegese dda katugende tubalabe tovaawo abasazi b'empaka be tulina olwaleero ye mwami batte Joseph omukuba atandika okuwandiika ku bayimbi n'okusengeka ennyimba ezisinza okwokya kyakoze okuva mu myaka gya 1990 ono yali omu ku baasala empaka za Miss ne Mr Bukedde season eyasooka ey'okubiri n'ey'okusatu ogwokubiri ye Dr. T producer omuwandiisi w'ennyimba omuyimbi eyakuyimbira obuyimba nga kaaba mpola yeggwa Nyamba ne Silver Kyagulanyi omulembe gwa Yesu ndikulumya lwe yayimba ne Betty Mpologoma n'obulala bungi alina omukulu ogwatadde mu kisaawe ky'okuyimba ngono gwe tuli naye mu kuwabula abakontanyi n'okulondako abanaatwala engule n'ebyapa by'ettaka 224 omulina okulinnya ebbaati omanyi buli kimu kyabalamu nze lino ttaka gimukosiga nabala amatooke ndiko n'amayoni limusiri gwa ffene n'emboga nze mama yansimba n'omuddo nakola kati buli kimu kyabala yansunsula amatabi n'obukola tumi ng'asoose n'obumalirivu ne vocabulary kukirabo kikola mu face kirwana okulaba nga kijjayo character nze nkuwadde yes nze nkuwadde yes ne nandiyagadde oyambuseko ku kisumuluza buli omuntu azika amatugo yenze munnamwenderero mbirese ebinyuma ate bijjuddemu ebizimba ayagala obuwemu oyagire nga yetooloola ndowooza kampite mu bimpi mutoka zewaffe zimanya okukeera ogenda ng'ateeka ndese mbagambye tino gye ŋŋenda nkomawo sigenda kulwayo ate nga ne bwe kitaba ekyo kizibu okusuleka nninayo omwana ayonka labayo oli amanyi mulimbye nze gwe mpita omwana ye emyampeweza omwoyo nubuza ne studio newedde oba nakulabako si kyekyo naye olabikuze amaanyi olwaleero Dr. T nze kyemusiimyeko kwe kuba nti aflowinga alina confidence akunyoleza ng'abakadonkamwe tukwaniriza ne ku mulundi guno mu Miss ne Mr Bukedde season 4 it's a yes for me okwagala kwo kumpitiriddeko ngakulungi ngakungi nnyo okwakuleta kunsi kuno okutufiirira omusaayi gwe wayuwa egologosa oyina challenge okyalina okukolako bakiyita vocal control ekirala okumaintaininga notes kubanga oluyimba lwoyimba ate again luli famous muntu alumanyi so challenge oba nayo amaanyi
so nze ndowooza kyetaaga okwongerako practice. Yes, Grace, ekintu kiri kimu kyokka nti oyimba then netuuka bw'ogenze ku notes ezawaggulu nodda mu nnyindo ng'owulira engundi zinnozo. Olimu eddagala lyange gwe bulamu wange lolinchawa siliwona katono nnyo kabulamu just to sharpen your voice but nayo obukodyo okunyola biki toli bubi ligo projecting eddoboozi okusindika eddoboozi kyabaddayogerako osindika eddoboozi okitegeera toyimba nga olizza munda naye nange nkuwa yes. Weebale nnyo Bukedde tweyanziza ebirungi ebinene by'otukoledde gy'otugyewaleeyo butakwebaza awo tuba tukulyaza amanya oli w'amaanyi Bukedde oli kirabo mu Uganda Mukama oyo kye yaleeta otuukiriza ebirooto byaffe. Oyinza okuba ogudde wano naye tekitegeeza nti y'enkomerero y'olugendo lwo. Tweyanze. Abantu ba wano nsanyuse nnyo balaba nembeebaza gye mwewatanyiza nange ndi eyo ntudde mu nnaku etalabwa omanyi dduniya etunyiga okufa enyiga abatiini n'abaweddemu amaanyi kw'ossa abawala ab'ebitiggula efuuluga abo ne bafaananya ekyagi pulira amaanyi nze gampeddemu. Weebale kuwandiika bulungi luyimba weebale kuyiiya mutawana gwe nina naawe gwe gumu nti engeri gy'oyogeramu ate engeri gy'oyimbamu ozze na luyimba lulwo kitegeeza oweetadde gwe wenyini ku minzaani y'ennyimba eziriwo okitegeera so kiba kijja kukuchallenging. Next time ojja kujja kubanga tukyaliwo okukola ekintu kino. Topapanyiga pakuma tumpuliriza nteesa ensonga zirimu owenja nsibayo nkola era olumu nkeesa ng'eyakubwako ekyeya bw'ofuna kukinako ddala onywera guno omukwano gw'onyweza siterebuka kaba ntegefeeza ddiya mukwano w'otoba ne bw'obabuuza nze sirekera kuwaana. Mbadde nnoonya muyimbi nnoonya mukubi bwa bivuga nnoonya muntu alina eddoboozi nnoonya omuntu ayatula ebigambo omuntu ali comes oyo gwempita omuyimbi musician omuntu akuba ekivuga n'ayimba ng'omwami ono akuba buli kivuga nno. Waliwo ebintu bye bakozesa ennaku zino ebyokuŋoŋŋota ng'oyimba tobikola. Tobikola yimba eddoboozi because olina eddoboozi ddungi onoyongeraku ka training mpola mpola manyi oluusi bino ebintu biteekawo tension but don't worry. This world is not my home, I'm just passing through. My treasures are lit up somewhere beyond the blue. The angels beckon me in the heavens open door. I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven is not my home, then Lord, the angels beckon me in the heavens open door. I can't feel at home in this world anymore. Okubye bulungi okubye kagundi bulungi nnyo naye toyasama toyatula bigambo mukwano toyatula bigambo ate omwami oyo yalina eddoboozi eyawe this was not my home kati nze fonna okankuwa ekyesi kubanga ozzeeko n'ekyenjawulo nsuubira ku mulundi ogujja awo bw'otaakola ekisingakaawo njagula olw'obutaatula bigambo. Saagala kusuula ate saagala kuwa kati nkuwadde yeesi nga ebulako tusobole okukulabako omulundi oguddako. Omubwirre bw'ennyuma Uganda ekabe buzirwa obuzinge kambayijukize amini obuyabaire nalema Uganda
agamba abantu baingi otaireho n'okubaita bukyayikire hamisoro abantu baingi bararagwa mu kisaka abalimi n'abasuubuzi. Nkwebaza okuva ekagadi obudde ekagadi nojja no performinga simusigamba nti ebigambo mba mbadde mbitegeera nnyo mbadde mpulira kiki obadde ogamba Museveni najja nakola kino nakola kiri enguudo biki byonna naye ekisinze ddala okunsanyusa nti olina eddoboozi wadde tonotono naye oyambuka nerimolodias nokka osobola okuyimba era njagala bweddayo funa ku nnyimba endala ezinaaba gyosobola okwongerako ku lwa Museveni tulabe nze nkuwadde yes okoze bulungi era tukusuubira okuba nga ku next gundi ogenda kuba nga oli naffe. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Ekikusumbuwa okutta obutungulu n'ennyaanya ne galiki n'obikulembeza ky'ogenda okusiika. Ofaayo nnyo okukola obukodyo zaani okuyimba. It's a no for me because one, by the way, you don't know yourself. And how good you can be. Sembera funane wotula bino siriddamu kubyogera kwagala nnyo okuva ku nsi paka ku mwezi n'okukomawo bw'obanga njagala ndi wa mukisa n'ekibuno omuyaka yitawo. Ototya zino empaka osobola okukikuba okitegeera totya botandika next time compose yourself obeere nga oli ready osooka nakussa nosika nossa then okikola bulungi nnyo. I think she has the ability behind waliwo ekintu kyoyina emabega kisobola okukolera ddala mu industry kigenze kivaavaayo mpolampola agenza akula. Okay, so I think it's yes for me. Nange sembera funane wotula bino siriddamu kubyogera nkwagala nnyo okuva ku nsi paka ku mwezi n'okukomawo obanga njagala ndi wa mukisa n'ekibuno omuyaka yitawo. nsuubira ekisingako awo ngenda kuwa yes naye ng'eriko akatonyeze. Mwami Kizito Brandon ngenda kubeera wa mazima okutta akabazi n'okateeka ku kuguluku tosobola kweteeka ku luyimba olwo nga vokozo teziribe. Nsooka kwebaza maama eyanfubako nnyo wano nesifa myaka giri omanyi nazaalibwa myaka egyalimu endwadde embi ku ludda lw'abaana myaka gya 5 wano ensi eno lwengitambaala namusuna we yeefugira emibiri gy'abaana baaliwo munanjulira ne poliyo mu biseera ebyo ndwadde yali yamweru bangi ne tufungalala. Weebale nnyo weebale ddala mukwano. Yes tukuwadde yes nzize kulopera oli omuwala munnanga nzirako yafunye omulenzi maama tawamulabyeko omwami atemagana nga feesa yaka nze namutumye ekibuno omuwa omwana w'abaloodi oli mbasajja wambala amwenya n'olabanga ennyanga esaze mu luggya muganda wange leero kikubye nandi muwanye n'enkataga naye leka nkomaawo temulowooza mwegwanyiza kyenvudde nsalawo senga kunone onyambeko tutuuza omuwala kiganda kyange kirema ate okulagajjala ono gwe kifunye nyaba okinyweza olukoba nga bw'oyogedde lukoleere omwana wattu tumutuuze manyi towaanawaana byambwa olaba owaanya ono nnyaba ayina enkizo fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba
kubango yes senga zibaddewo and I've never kino kanchogere siwuli sirabangako kansiime kazime yes for me. Bannange nakomyewo nze navudde mu kkomera eruzira ekintu kye nalabyeko kyetaaga kwerabirako abantu baabonaabona munnammwe n'abalwalako natondoka nno n'agawali nga tafunye bujjanjabi. nedda Sonko John nedda bw'obulawo omutima gunnuma bw'okomawo ne gutereera kankwagale kuba bye nnina okukola by'ogwana omwana w'abalungi bye bakunyiza byerabire ab'eŋŋambo tubeesonyiwe bano abakunyiza ndeka ogende kuba yeggwe gwe nfaako. nze n'onnyimbira ebyo nga nze bw'okwana nkuwujja oluyi. Next. And I chigumira mali ngwe Justin want me to drive ungate maima like obuli chiro kulota oli girasi zine zimasama samwe banywera bazungu oli mbalasi zine zaba misiri ezimera masanga oli nakasusu kana kashiba kalungi yasingira mbayimbi oli nakazigu kana kachoze nimbeki yakafanana kama mama chonna choli sitide. Thank you. Oyimba oluyimba lulwo okuyimba osobola naye tosobola kweyiiza nnyimba because wepakirapakiramu ebigambo bingi nnyo mukifo kya music nafuuka noise. Omusana gwaka muze munda muli omusana ogwaka ye Yesu oyo Yesu olwajja gye ndi ne musembeza enzikiza ne byonna ebyali muze byagenda ze kyenva ntambula nga ndabika kyenva ntambula kubanga omununuzi atudde muze munda muli. Okyetaaga okutereezaamuko olwaleero nja kuwaayo nno nkwadde nno. 1,000 generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing a song forever to the Lamb. First expression nayo ino gitereza toli ku lutalo holy forever. I'll give you a yes for now. Londo luyimba olutaku, you know. Lelo nakulabye ku makya wabadde ng'onaba mu maaso ze nga muli ndowooza bingi biri ng'obugulu bw'eggongolo nga mwatusagala ondeke kubanga ogenda kola nenjagala nkwesibeko naye nga tekisoboka baby ganjagala wakiri okube olimbe ku mulimu toli mulwadde wandese nondeka ng'omutima guluma. Okay. All right. Osobola yes nkuwadde yes ebirala nja bikugambe eyo mu maaso okuleekaana okukankanya eddoboozi okuwaawaaza eddoboozi you know. Miss ni Mr. Bukedde ng'akutuusibwako. Njovu Estates salina estates mitunda by'enjawulo ku miwendo emirungi ate nga n'ekyapa kyo okifunirawo bakkiriza n'ekibanja mpola basangibwa mu maka gaabwe ku Nansana Business Center okulira na poliisi. Some taste the difference.